Yes, butefu nkwaliza ku Fadi TV ujiwasizo otya audio tya jiba jotusako engalo onako olwaliro. Ngena kusaba subscribe nga tusigalenga uje kumide kombana amawulide ngabasebo agabagatamba tambula wano ku Fadi TV jigo mupya. Ngena kusaba subscribe nge tusigalenga uje kumide komba tumide kabali kate Saudi Arabia Jordan mugwanga lya Bahrain ko sane mugwanga alya Oman. Eriyo abali mugwanga alya Sweden wale mwana manizi bamuita Kato Asani ali mugwanga alya Sweden nkutumideko Kato Asani wale kubanga oje kumirako bana baganda bawangalya mugwanga lya Oman awangalya mu Oman mbatumidekera mibazo kubanga mujye kumirako nakiriyo wa Catherine ko sali mwana amanyikidwa nga Zanabu Makula ali mugwanga lya Abu Dhabi Pretty Aisha ali Saudi Arabia mwena batumideko era mbagamba nti mbali okubanga mujye kumirako oli mwana malo mitala Tifa the news akankutumideko mwena mbagala nnyo mbagamba nti kyamanyi kyemukola okubanga mujye kumirako eno ye Fadi TV UG nakato Judith nkutumideko nakato Judith nkutumideko mwena mbaganye banene gwe situmidde mwali kubanga mujye kumirako Rema Namakula yi munange Awannye bawe amanyikidwa nga Dr. Hamza nti omukwano gwalina mukwano gw'amaanyi onagamba nti bawe amanyiravu Rema asinzidde ku Mukolo ogumu bwe yabadde agenze ko esadizeeyo muyenga Ebyadaala mu performinga ng'ayimbira abagole ku mbaga emu Rema yasinziddeyo n'awaana omwami we amanyikidwa nga Dr. Hamza nti banange love amanyi love nyingi jukira olunaku olwa concert ya Kuli Sevens Rema yali ku concert ya Kuli Sevens ku kivulu kya Kuli Sevens era yaliyo era performinga naye banamawuli yagana okubawa interview bonna bamwetungako naye yagana okuvamu ekigambo wadde n'ekimu era yakakana abayiseeko mukongojjo n'agenda n'ayingira emmotoka ye n'asimba n'agenda yagana okwogera ku nsonga bangi bagezaako okwagala okumugyamu information waliwo eyamubuuza ku bya Edikenzo wali yamubuuza ku bya Edikenzo ne Dr. Hamza akosana omukyala gwe balumiza okuba nti mujjawe era mukyala wa Dr. Hamza gwe yafunye omupya yali amukubye oluyimu n'amawulire oyo Rema yabayitako obukongojjo n'ayingira emmotoka ye n'ayolekera mu maka ge olunaku Kuli Sevens yali akola ki yali alina concert n'essaawa eno Rema Namakula munnayi amawulire agatambula galaga nti bambi akyawaana omwami we era n'agamba nti omwami we amanyi love Dr. Hamza amanyi love Rema agamba taberangako mu mukwano nga guno gwalimu essaawa eno era ng'omusajja gwe yafuna tamujuza amuwa love ajimuwa 10 ku 10 ku kinnacho n'okusukkawo oba kumutunga omuntu bamuwe ekintu omanyi bisesinga abantu abasinga bagereza ku 100% ekintu ekisusse obukugaba ekisusseewo bagereza ku 100% nati Rema agamba nti ono omusajja love jamuwa Dr. Hamza esusse mu 100% ndowooza nga mu 150 Rema Namakula akyagenda maaso n'okubanga yawaana omwami we era asinziddeyo ku Mukolo n'amuyimbira obuyimba yamuyimbidde obuyimba naye nno ng'abagenyi bo bwe bakuba enduulu bwe bakuba emizira nga basanyuka nti abasinga basanyuse nnyo Rema Namakula ng'ayimbira omwami we amanyikiddwa nga Dr. Hamza mbagambye embaga yabadde saidiza wali emuyenga olunaku olw'Essande gye twakakuba emabega twakakuba emabega omukolo gye gwabadde munnaye Rema Namakula bwatyo yawaanye mwami we Dr. Hamza naye nga amawulire gano gatambatambula ku social media ku mukutu ogwa Opera News bangi bakomentizeko nga bagamba nti Rema bino byakola byonna abasinga bagamba alinganga agezaako kubanga abikkirira abasinga boy bagamba Rema Namakula ageza kubanga abikirira abasinga bagamba lwaki yagaana okuwa abamawulire interview kugambe abamawulire baaliwo bangi ab'olugambo naddala ab'olugambo nakunganya amawulire g'abaserebu bangi baaliwo waliwo ababukede TV waliwo ababi BBS Telefina waliwo kone bannamawulire ba YouTubers ba bloggers abasinga ab'enjawulo baaliwo bangi baaliwo nga bamulinze naye Rema yagaana okuvaamu interview era abamu yali agana bayisaamu empi olw'ebibuuzo bye baamubuuzanga kuba baali bamusajjako nga bamuzimbyeko akayumba nga tana waayinza kuyita okukakana yafuna wakola ki waayita nga yambibwako abamukuuma bakanyama be abamukuuma be baamuyambako kubanga afuna waazi we yayita n'ayolekera mu mmotoka ye n'agenda naye nga yagaana okwogera ku nsonga egenda mu maaso wakati we ne Dr. Hamza Rema akyaganya okubanga ayogera ku nsonga zino akyaganya okubanga ayogera ku nsonga abula akanya kuwaana mwami we era ne ku kivulu ekya Kuli Sevens era yasinzeyo ng'ayimba obuyimba obuwaana omwami we Dr. Hamza ku kivulu kya Kuli Sevens ne ku mbaga era yazzeemu era ng'ayimba obuyimba obuwaana Dr. Hamza
kati abali eno bo ba social media endowoozi beebuuza Rema kakikaabala kuba abasinga wona mawuli agali gatambatambula ndowooza olunaku olw'okumeka olunaku olw'ebbalaza ku mande ya wiiki eno nga galaga nti bano baagala kukola ki kufuna divorce gatambatambula ku mukutu ogwa news opera ne ku UK Training News gatambatambula nga galaga nti divorce sawa yonna yandibeera nga etuukawo naye baama byakoma tumanyi divorce egenda komawo naye nga waliwo luyago bali batambuza nga balaga nti yali mu nsonga za Rema ne Dr. Hamza atulinde tulabe naye nga byo bikyatambula mpulampula naye nga Rema abambi akyagenda maaso n'okubanga awaana omwami we Dr. Hamza newankubadde bagamba nti munnaye alinayo erikyali ebbali abaana bali wana ku social media bagamba nti eryana lyakula ne liwola lyana ndowooza bali lisheeshi abasinga bagamba musheeshi abalala bagamba munyarwanda Dr. Hamza nga bagamba nti ye mujja waani owa Rema Namakula bangi kyabasanyusa nnyo kubanga Hamza alinayo omukyala mulala anti Rema yagambanga nti ye tebasobola kulabika nga bamuteekako omukazi omulala tiimu Rema batumiddeko naye nga musabire Rema Namakula avunuke obuzibu no kubanga abambi si birungi naye nga ye akyagenda maaso n'okubanga awaana omwami we